Kadaama Omunnayuganda akwatiddwa n'eddogo mu kiyumba kya boosi we. Famire yonna yonna bakuŋŋaanye bali mu kweswanta bagamba nti Kadaama yabadde atta omwana w'ewaka. Ewaka waliwo omwana omulwadde amaze wiiki 2 nga tebava mu ddwaliro buli ssaawa omwana abeera alwala. Kyokka laba by'ebiseera bye bakwatiddemu Kadaama n'eddogo. Era bagamba yabadde atta omwana tewali mulala. Kadaama olwaleero mukwano byamubijjidde. Kankwesitwa lweno mu bujjuvu naye vidiyo tobeerabira kubanga ogimpeera kalayi ate nga tweyongerayo nsooka okubuuzaako wasiibye otya wasiize otya. Obudde bwonna bw'olabiddemu vidiyo eno amanya n'eddoboozi Maggie omuweerezaawo ate ng'eno channel eyitibwa Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel. Tweyongereyo vidiyo giwe kalayi baako muno gw'oyita naddala abo abagenda okutambula naawe alirina mu kiyumba kya boosi wo ng'olina ebintu by'okukulidde wanudde mwana gwe biyinza okutuukako. Beera mugezi ogyeyo amalogo ogasuule nga tebannakwata. Mumanyi Abawarabu bano beetinkuya mu bisenge by'abakozi. Boosi lwakedde ng'agwa mu kisenge ky'omukozi nga yeetinkuula ng'akka mu nsawo ya Kadaama ng'agitiginya ng'agitebeera kyeyabadde anoonya nze naawe simanyi oba balina kibadde basaspekitinga oba nabo munnange Mukama alina bwe gy'abaloosezza ayitontino. Ng'agwa mu nsawo ya Kadaama ng'agitebeera ng'agwa ku mmwanyi. Gamba nti emmwanyi zireetedde Kadaama obuzibu. Boosi agwa ku mmwanyi azikuba ebifaananyi. Bw'amala ozzikuba ebifaananyi Kadaama tebaamunyiza. Ng'ebifaananyi bino batandika obbisaasanya mu famire. Mu famire naddala ezirimu abakozi Abannayuganda. Nga boosi agamba basista be mubuuze ku bakozi bammwe bino biki era babikozesa ki? Famire emu erimu abakozi Abannayuganda 2 gye baasindika ekifaananyi kino nga bayita Omunnayuganda omukulu era aluddewo mu famire eyo. Bannange baanammwe abalwa mu biyumba mugenda ne mwetwala nti olw'okuba muludde mu biyumba mwetwalira ddala nti Abawarabu baafuuka bannyinammwe, baafuuka basitammwe, baafuuka bamaama bammwe nga tosobola na kuzirira munno wansi n'ogamba kammutaase bwe nadda eri ebbali mmukwata amasaayi. Nga bayita Kadaama omukulu aludde mu kiyumba ekyo nga bamubuuza nga bamugamba bino biki? Nga Kadaama ayogera ng'agamba nti oyo magiki babikozesa boosi wo akwagala ennyo, boosi wo abe ng'akuwanyya ebirabo. Kasabye abagudde mu matu bannange famire balinga nnumba. Simanyi oba Kadaama aliyitako. Famire eyo y'emu omuli Kadaama ono yayogedde ebyo nti magiki. Mulimu n'omukozi omulala era Munnayuganda. Naye ye muto era alabika nga yaakajja nga bamuyita. Era kaakataake tebalabye ng'akato ne batakkiriza bye kaayogedde ke kali mu kunyinya sitoola eno. Badde njagala kumukuteerawo mameeno abikunyumize kubanga kati ye mu kiyumba waali yalina omukozi ono. Boosi wa kano akawala akato Kadaama akato akalina emboozi eno n'oyo omukulu eyabyonoonye nti magiki. Kati boosi waabwe sisita wa boosi wono gwe baakutte n'emmwanyi zino. Mbadde njagala giteekawo mu vidiyo naye erimu oluyimba yataddemu oluyimba mu background YouTube ejja kunkuba copyright. Kati sirina ngeri gye ngamba nti ndigemu eddoboozi ery'oluyimba ndibaseero wano kati n'ensalawo sowe ndikunyumizenga bweri. Kaakati munnange nga bayita ono omuto nga bamubuuza bino biki? Ng'akaana kabizaako bannyera ezo mmwanyi tuzirye ewaffe Uganda si biki? Ye kasabayo ng'abagamba tezirina buzibu nga bamugamba oyo omuto tabitegeera. Baagendedde ku byongera omukulu jjukira oli baludde naye mu kiyumba ate mukulu ku kano. Kati bagambye mbu ono tabitegeera baakuteeka eyo ekyamalogo. Jjukira nti n'Omuwarabu ku ddogo nnamba emu. Olwaleero Kadaama famire zikuŋŋaanye bonna bakuŋŋaanye bagira kumulyamu maaso. Bagamba talina kusigala mu kiyumba, bagamba adde Uganda obadde ku ofiisi kati bikyali awo. Tusabe busabe baleme kumutwala mu kkomera. Tekizzeemu nti batandise n'osuspectinga nti y'abadde aloga omwana w'ewaka
omulwadde kalabaayi. Naye vidiyo eno lwaki ngireese ngenda kusooka okwogerako Kadaama abaludde mu biyumba. Bw'ova mu kiyumba tekitegeeza nti ogenda kutandika okuba ng'owaayo banno. Waakiri munno muzibire. Emmwanyi zino ng'oggyeko abazikozesa obubi mu malogo. Emmwanyi zino nnungi. Ozimanyi bulungi nnyo nti emmwanyi zino tuzikolamu kofi wano e Uganda. Era Abawarabu abo ng'oggyako bino bikofikoti byabwe bye banywa ebyabwe bye banywa emmwanyi ebyo. Kati waliwo gwe bayita black coffee bamukola mu mmwanyi era bamunywa nnyo nabo. Osooka gamba awo zino mmwanyi e Uganda tuzikolamu kofi nnungi. Oba n'obagamba tuzikolamu kofi naye n'okuzirya tuzirya bw'ozirya ofuna amaanyi. Oba n'obagamba emmwanyi ezo zikozesebwa omuntu oba nga oli mu piriyodi ozifumba n'onywamu supu. Gwali muzibu olubuto oba n'okuzinga omusaayi oguba gukwata munda ne gufuluma. Tokimanyi? Njagala okebere gwe wenna alaba vidiyo eno. Njagala okebere mu ffumbiro ly'ababoosi bo oba tebalinaamu ebikuta by'emmwanyi. Oba tebalinaamu ebikuta by'emmwanyi. Nze we nali nkolera nga boosi wange alina ebikuta by'emmwanyi. Ng'owona emmwanyi nti bagikubye ne bajjamu ebyo ebikuta. Ebikuta ebyo bwe baagendanga mu piriyodi nga babifumba ne banywamu amazzi ago gayambako okukkiriza omusaayi gwe guba gukwata munda ne guba nga gufuluma. Naye n'owaayo munno nti magiki kale ne waba abadde abikozesa nga magiki tomuwaayo. Fubeeyo olabe ng'omutaasa budde eri ebbali omukwata amataayi g'omunenye. Naye n'omanyira ddala nti ekintu ky'olagera kiyinza okukubisa munno emyaka gyonna. N'omanya ekintu kisinga n'okumuviirako okuluzinga obulamu bwe. Kale kiyinza omuviirako okuluzinga omulimu gwe. Kale ne waba abadde abikozesa nga magiki mutaase ku lwekyo omala omunenyeza eri. Awo nvuddewo. Kati nzija kumweba Kadaama abeera guza nga mugenda okutambula. Bw'oba ng'okimanyi oli wano Uganda ogenda kutambula essaawa zino oli ku accommodation, essaawa zino oli ku ofiisi, oba oli ku airport ogenda kutambula nga vidiyo eno ogirabye oba waakatuuka mu kitundu ekya boosi wo. Bw'oba okimanyi nti otambudde n'amalogo gwatuuse mu kina kya boosi wo gakwata ogasuule nga tebannakugwako. Gakwata ogasuule. Bw'ali wano e Uganda muve mu bintu by'okweraguza musomeyo genda n'emmwanyi manyi ojja kukola bw'oti boosi bwakwagala. Bwe lwaki tokkiriza nti olina omukisa Mukama gwe yakuwa osobola okwagalibwa nga tomaze kukola ddogo? Lwaki okkiriza nti tewali muntu asobola kukwagala nga tomaze kukola ddogo? Mukama bwe yali atutonda buli omu yawa omukisa gwe. Saba omukisa gwa Katonda. Yatuwa omukisa. Mugamba akuteekako feza. Oganje mu maaso g'ababoosi bo. Tetwakola naye tetwakolerako ku malogo. Saba oganje, saba okuganja mu maaso g'abakama abooganje. Esa yasaba okuganja eri kabaka era n'aganja mu maaso ga kabaka. Lwaki temusoma Bayibuli? Tewali ddogo ligenda kusinga maanyi ga Katonda. Era n'onookozesa eddogo litya bagenda kugwamu. Naye bw'onooyimirira ku Katonda n'omusaba okuganja, boosi talitegeera nako nti bali kwagala bwa Katonda tebategere na lwaki bakwagala. Kubanga oliko okuganja okuviira ddala eri the most high, the father. Akutaddeko okuganja. Baanammwe abamu mugendera ddala ku masabu. Mugendera ddala mu busamize, simanyi njagala ebintu byange bitambule nnyo jjajja. Simanyi nga njagala bwe ntuukeyo banjagale nnyo jjajja. Simanyi njagala bandabe nga mwana jjajja. Ani yakugamba nti jjajja wa alina obuyinza? Ngamba egyo emizimu gyammwe gye musinza. Ani yakugamba nga Mukama y'alinako obuyinza era bw'abeera tebusobola kuyimirirawo? Kati lwaki twekwasa Katonda? Abaana bagenze mu masabu naye njagala okukukakasa nti buli mwana eyagenda mu ssabo nga agenda ku kyo yalemererwa. Tubakomezzaawo wano e Uganda nga bakaaba abamu basirika naye ng'ekituufu bakimanyi. Tulina omwana eyasirika wano n'akaaba. Ebintu binkozesa tumanyi ki omutuusa e Uganda n'alyoka atubuulira amazima kubanga ebyali mutawanya byakoma ku ntebe ya boosi. Kuba byali byagala akomewo Uganda. Naye nga yali agenda yayita mu masabo mbw ayagala ebintu bye bitambule mangu. Gye bamwambaliza ebyo ebyali bimukozesa.
abasinga buli omu nga bakoze eddogo byakulima nze nina omwana we twali ku kampani sijja mwogera nnyo omwana simanyi omunyo simanyi ebiki wallaahi yalemererwa ne ssente zonna nga bwe yazikola yakola emyaka ebiri oba nebbanga ate nga ye bwe yatuuka gye yatuuka bamuwanga ssente nnyingi ezisinga ku zaffe twatambulira ku kyenda ye ng'ali mu kakadde kamu abamu emitwalo 10 wallaahi teyali akuwadde 10 baagirya naye omunyo simanyi maama yaŋŋamba omunyo simanyi maama yaŋŋamba naabe omunyo simanyi nkozesa ebiki nga nye ebintu maama ye bye yamugamba byakola tubirenga ku kampani ng'azuukuka ekiro n'akola maama ye bye yamugamba okukola abasinga buli omu nga weesize ebyo bintu nti sente tozifunyeemu newankubadde sente zaawo bala bwate zimanyi okuba ng'enkoonyene ne zituyita mu ngalo naye ate bangi abazifunyeemu kati mukwano bw'oba okimanyi nti weetisse kutambula n'emmwanyi simanyi omunyo simanyanga obudalasiini mumuteeka mu nviiri simanyi obudalasiini mumuteeka biki tebali kukwata ne budalasiini abalala mubeera n'ebikwaso mu nviiri tebali kukwata nate nkubuulira kitaane kaali kuvaamu oba kaali yagala okwanika omanye teyeekweka buli wabeera buli w'omweyambisa ayagala azeeyo alabire nti ye ddala yali emabegawo naye mukwano nze ebintu by'okweraguza era bw'oba obadde oli wano Uganda ng'oteekateeka tambulanga bagamba egenda sinaira omunyo sinaikola bwoti simanyi ebikwaso bibano sinaigakiriera mukwano ekaseera obyeyambula oyite ensiga ya Katonda oyite omukisa gwa Katonda oyite okuganja okuva ewa Katonda otherwise bijja kunukkiriza bubi tulekerawo okweraguza njagala okutegeeza ne w'obeera mulogo nga toli mu kyumba kya bonsiwo era butya ne bakumanya ng'ebintu obikola kiro tewali abeerayo wagenda mu ssabo tewali yamanya naye nkubuulira butya ne bakutegera ku kyalo nti gwe mulogo ne bakutegera nti gwe waleeta amayembe bakutegeera batya nga tewali yaliyo ng'obikola kitaani oyo tasobola kwekweka avaayo ne yeeraga ebyo naye nga nammwe Abannayuganda bambi mutunengengedde mutaasaamu bannammwe kimanye mumanya nti boosi buli yajja n'akubuuza ekintu eitha alina mukwano gwe ng'alina kadaamu Omunnayuganda era beegendereze nnyo wabanga Munnakenya kivudde ku Munnakenya ng'era balina Omunnakenya ewaka era babuuza Munnakenya nga tebakubuuza kubanga oli kadaama Munnakenya wobanga oli Munnayuganda nga fali ez'okoleramu erimu bakadaama abalala Abannayuganda era bajja kubuuza Munnayuganda kutugudde ku Munnayuganda munnaabwe naye kati n'ono eyakoze olugambo omanyi wano we tutabala think twice nga tonnaba kubaako ky'okuloba ky'oyogera bano bonna Bannayuganda ne bano bakadaama bano okuli ono omukulu eyagambye nti Nagit wallaahi bagenda kutandika okuba nga tebakyabeesiga bonna tebagenda kuddamu kubeesiga kuba oli eyakoze kino muki gwe bakoze n'emmwanyi muki Munnayuganda kati tebagenda kubanga babeesiga tebasobola kuddamu kubeesiga n'omulundi n'ogumu yalowooza yawaddeyo munne ebyawedde naye ku sayidi ye waliwo ekigenda okutuuka abalungi bange abagoberezi bange mbakuutira era mbasaba busabe twesige Katonda olaba ekitabo kino kirimu buli kintu kyonna ekisobola okutukyasa mu bulamu bw'ensi eno ekisobola okuyamba mu bulamu bw'ensi eno okuwona emitawaana okuwona endwadde okulwana okwambazibwa amaanyi okulwana n'ebyo ebitulwanyisa kino Mukama yakutuwa Bayibuli oba ebyawandiikibwa nga bwe tuba tubiyimiriddemu nga tutambulidde ku Bayibuli eno ne tugigoberera nga tugenda kumalako n'ensi eno bulungi nnyo nga tetufunye mitawaana kuba batwolaba ne wabawo embeera ng'ekyo era mulimu ebyawandiikibwa ebikugumya ne bikwambaza amaanyi n'omanya nti eno embeera ezinjiyitamu nti n'omanya nti si yaluberera n'omanya nti egirimu eka Mukama waali n'oddamu amaanyi nakugamba nti totya ddamu amaanyi ddamu essuubi kubanga nze Mukama Katonda we yakutonda totya ndi wamu naawe wenja okukuyamba
abakyala bangi nnyo abatambudde abagenze ku byeyo nga talina ddogo lyonna lyakola talina bajjajja byesize mayinsiga katono ng'amazeeko ekeyadde nga ne waali waliwo abaakolerawo ne bakaaba nti abantu bali naye ye ng'abaddewo ate n'amalako konsa abalungi ebintu by'amasazi bino gye bitutwala weesiga otya mmwanyi katonda gyekeera ku mataka eyagitonda n'oteesiga oyo eyagitonda weesige mmwanyi terina wegenda okuta n'oteesiga eyagitonda okiraba nti twemenyeza bwereere omutwe ne weesiga omunnyo mbu gusobola okukola n'oteesiga eyagitonda kati bino bye weesiga omunnyo amaanyi g'okozesa n'obuvumu okwesiga omunnyo weesiga katonda nze tosenakitegeera nti byonna byonna ebiri wansi w'enjubanyi taata waffe ye yabitonda yalinako obuvunaanyizibwa ne ŋŋamba kati nja kwesiga oyo yatonda buli kimu gwe nja okwesiga yesu olina omusabira essimu otya kuba mmanyi waliwo asobola omukwatako bw'ati oli eyamutonda oba okitegeera twesige katonda ye yekka atayiwa era mbabuulira bannange twesige mukama tukkirize yesu kristo okubeera omulokozi waffe oyo yagenda otulokola mu buli mbeera oyo yagenda otulokola mu buli mitawaana yagenda okutusomesa okulaba nti tufuna bye twetaaga ate n'okuwangula ebizibu by'ensi eno otherwise without him tetusobola kubeerawo ojjukira n'obulamu bwo buli mu ngalo ze imagine oyo akuwa omukka gwaffe nga bagamba nti leero kristian togenda kubeerawo omukka gwange gunte ontembuye nnyo ngoba ebyawandiikibwa ebiri mu yeremiya nga mukama atumira abantu be mwonoonye nnyo mu ddegende muweme mu butuufu mukama n'anonyayo omuntu ayinza okudda mu maaso ge amugambe taata tukomyewo saasira bw'ona osomako mu yeremiya 15 ne yeremiya 11 yeremiya 16 mu yeremiya 16 n'osoma okuka wansi nga mukama atumira abantu abagabane mukyuse mukama n'anonyayo omuntu ayinza okuva ku mabuti amugambe taata tukomyewo saasira totukola bwoti totuyiwaako kirungi kyo ng'ataliiyo musosinti mukama tekukyamuwulira kati olwali luyinza okuba njogera ebigambo bino nga mukama alina gw'anoonya kugamba va ku bulogo naye ng'ojagamba oyayogera bwogezi twamumanyiira nti abalokole bee batyo naye nga mukama akunoonya alina bw'ayagala okukutasiza alina kyalaba ekijja mu maaso nti lugenda kusa omuwala gwakwate n'omunnyo ogwo omukwano oli mu gusimuusa ennyumba ye temulaba nti babeera n'omunnyo mu bibugo byabwe naye wenyini bamenye okwata omunnyo gwe ne bagukoze naye akukwate mu kamera ng'ogukoze ng'ogusimuuza ennyumba ye obaloga abo abantu bemuloga be baloga okubasinga ate nga bw'otegeera nabo bwe bategeera kati abantu abamu kino kyatulema okutegeera nga bw'otegeera ne abo abantu b'owangayiramu bwe bategeera nga bw'otegeera nti omuntu asobola okukozesa omunnyo kimanyi n'akozesa biki nabo babitegeera twawula bwawuzi kkala ekyo we muli kikwata bantu mmwe mugenda kuwangaalira mu bantu be mubeeramu twawula bwawuzi kkala naye bisigadde byebyo nebaza mukama eyampa amagezi n'okutegeera n'okumanya ayimba nali nyeresa kudayediyo ntasanga nangamba mwana wange abantu nga kitambula nako nali siina na mikwano kinina katobayo mu meesiini obira wano ng'ogenda kutambula ng'olina emikwano abali ebweru bakubirako ku bibyo naye geba nali mukiyawa nga siina na mukwano gwange n'omu ali bweru naye wulira ansa gye nawa taata nangamba tuwulira abantu nti bafiirayo tukiza mbataata bali abantu mukama eyatutonda y'omu twawula kkala kino nakigamba tatanye ng'afukamidde ng'afukamidde nyamugala taata bali abantu twawula kkala olaba wano Uganda mulimu omuzadde alya ku mwana w'emmere mulimu oligolaba nti yasaddako omwana wa neiba ne mugamba nga wano mu Uganda ebintu ebitambula ne muziri ensi ebitambula so mukama waba yateekateeka nti nja kubeerayo mmaleko nkomewo era nja kudda nange mulamu naye mukama waba yakiteekateeka nti kijja kudda era mba kijja kudda ziba nteekateeka za mukama
era waba yateekateeka nti kwoli olunaku newesaalibadde musawuli nemunandibadde wano uganda nemunandibadde nga mukama zeteekizanyiza yagamba zeezo era mbasinza kuzibuuza nawakata ansa muyinza okulowooza nali ntambuddeko noyinza okulowooza nti nali ndinako emikwano abali ku byeyo baize nina singa na mukwano gwange ye nalina muzuuzo naye olwaleero nina mikwano gyange abazungu abali mu Germany abali mu America enkasigoza nsinga okubeera nabo America then n'abali mu Germany nga mikwano gyange tumaze emyaka ena myaka emeka naye mu biseera biri nga sirina kumanya oyinza okuwuza omuzungu eri alowooza byanjawulo bye naye mukama yali yampa okumanya nekolaki n'okutegeera nze abalonzi kakale wano mukama bankubiremu naye twesige Katonda kitali talina gyakutwala anoonya bangi bagenda okuzikirira nabo kyova olaba nti kitaani tali kwambala oba taligamba kola kintu kirungi eva akulagira kola kibi kutta kutemula kuloga kwenda kukola kugamba ebintu ebirumya abantu abalala ye byayagala kubanga amanyi nti tosobola bikola ebyo n'okukira obwakabaka bwa Katonda era nga ne mukama atugamba tenyinza akola ebiringa ebyo talisikira bwakabaka bwe pakisitaani ebyo byakukozesa akutubye heaven is real and hell is real bw'obanga tonnaba kusuubiza nnyo mu Katonda kabye oweeyo nnyo obulamu mu Katonda waliwo by'ogenda okutegeera nga teweetaaga na muntu kunnyonnyola heaven is real Satan is real and God is real ate ebintu bya Katonda binyuma ebintu bya baku bino nga gwogesa obyawo naye Katonda mukama n'osala naye lw'onootandika okwewala mu maaso ga mukama n'atandika okuba ng'alinako byakulaga n'atandika okubaako byakulambuza n'atandika okubaako byayogera naawe Katonda anyuma anyway abalonzi kankome wano eno mukama bankomye nnyo atakumira mpeera mwebalike nkomerako ku ttani eno abalayikinze abakomentinze namwe abasheyalinze mukama bampere nnyo omukisa baba